The Newsroom, where untold story is revealed. Kyabuswavu eggwanga nga Uganda ogenda maaso n'okubeera nga liteekebwa ku likodi y'ensi yonna okubeera nga eggwanga erisinga okubeera nga lirinnyirira n'okufutyanka eddembe ly'obuntu. Dr. Kanokiza Besigye olunaku olwaleero abadde addiziddwa mu kkooti e Makindye. Wano eno nno abamu ku balooya be kwe kubadde omukyala yennyini gwe yali agenze maaso n'okubeera nga asinkana mu ggwanga erya Kenya amanyikiddwa nga Martha Karua. Munnamateeka omukuukuutivu yatuukako ku ddaala ly'obulamuzi n'abalamuzi oba ssaabalamuzi n'agenda mu maaso n'okubeera nga awummuzibwa political activist ate era nga munnamateeka omukuukuutivu mu East Africa ensi yonna ng'egenda mu maaso n'okuba nga omutegeera ng'emurecognizinga. Ono nno ayeze mu maaso n'okubeera nga asooka ovumirira ekikolwa ekimukoleddwako eky'abasirikale ogenda mu maaso n'okubeera nga bamukebera okumwekebejja omubiri gwe kyayise body search emirundi ebiri mirambirira okuva ku gate ne ku miryango egiyingira nga basooka ne bamukeberera ddala okutuuka ne kagoye ak'omunda. Kino eno nno kyasinze ovumirira kw'oteeka Elias Lukwago, director wa Lukwago Advocates, naye avuddeyo n'avumirira ekikolwa nga kino amagye ge kigenze mu maaso n'okubeera nga kyolesa era agaaniddwa okubeera nga awoza olw'ensonga nti talina working permit emukkiriza kukolera mu Uganda. We bategeereza nti law firm ya Lukwago Advocates egenda maaso n'okubeera nga ekola ku byonna kubanga babadde bamuganya submitting empapula online nti tebasobola processinga work permit online. Bigambo bingi ebibaddeyo naye nkusaba busabi nzikiriza nkuwe naawe weerabika ku mazima ojja mmanya wa Uganda ng'ensi oba oli awo wetuyimiridde. I'll begin by expressing my dismay to the humiliating body search that I was subjected to twice, and all members of the legal profession were subjected to. First at the gate, then as we entered the courtroom, another body search. And I'm asking the officers, between the gate and here, and most people have left their briefcases at the gate. What would make them subject us to a second body search? Secondly, I have not yet had audience, the right of audience in court, because I'm not yet licensed to practice in Uganda. I'm expecting a special license. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 4453 68 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Issued by the Law Council. As it has been indicated, I applied last week. I was informed that they do not process digital applications, so my physical application was brought on Wednesday, and it was taken by the law firm of Lukwago and Company, and it has not yet been processed, but I have been promised by the chair of the Law Council, Justice Mulyangoja, that we may hear from them as early as tomorrow. Tebisanyusa yadde akamu n'akeddagala ebigambo bibino bya Martha Karua. Mu ngeri yemu Martha Karua agenze mu maaso n'okubeera nga ayongerako n'ategeeza nti kino eno kya buswavu nnyo eggwanga nga Kenya ne Uganda nga geekobaana okubeera nga gafutyanka n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Era n'agamba buno obusibe amawanga ganeno ge bulimu ekituufu kya buswavu nnyo era kiswaza Kenya ne Uganda mu nsi endala oba oliawo ne Africa kw'oteeka East Africa okubeera nga ekituufu kiri nti etunuulirwanga egeenayo ku nsi. Bigambo bibyo bya Ruth Karua. Nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu
video jimpereka like bojiwa like bojiwadde muliro ogukitambuza otuuka ku buli sekitomu gyasinzirira eyo ate gwe atannatwegatako mu butongole nkusaba mwannyinaze muganda wange soko subscribing bonaabo subscribinga video egyasigalawo wano ku siding playing gwo subscribing omala onyige mu kaddo kaje personalize okasemu all of emboozi zonna ze tukuterayo ku mukutu guneeno ebigambo bya Martha Karua bibino kambikuwe. The abduction of Mr. Besigye and Mr. Lutale from Kenya breaches the Constitution of Kenya, the Constitution of Uganda, and the East African Treaty. I have looked at the charge sheet. The offenses are alleged to have been committed in Kenya, Greece, and Switzerland. Unless if Uganda has annexed Kenya, and we do not know, Ugandan authorities have no jurisdiction whatsoever on anything committed on Kenyan soil. That is, if at all any offense was committed. So we will be raising many objections. I am coordinating Pan-African lawyers from Nigeria, from Kenya, from Ghana, from various jurisdictions, including Tanzania, who will also be applying to practice. As Pan-African lawyers and politicians, we are taking this matter very seriously. We are going to stand in solidarity, and we will file other cases in the East African Community Court, EACJ, against Kenya and Uganda for their illegal conduct. We will be exploring all legal options, and I'm very hopeful that tomorrow I'll be granted a license to practice in Uganda, and that the Law Council will be ready to process other multiple applications. Kakati Elias Lukwago omuloodi ate era munnamateeka director wa Lukwago Advocates avumiridde ebikolwa ebigenze mu maaso n'okukolebwa ku kkooti olunaku olwaleero era ng'agamba bino bya buswavu nnyo eri eggwanga lya Uganda n'ekitongole ekiramuzi then kwoteeka sekita ey'amagye n'agamba kya buswavu nnyo nnyini ddala. Nkusaba muganda ngo nzikirize tusooke tulabe ebigambo bya Elias Lukwago. Olwaleero twesanze nga proceedings teziyinza genda maaso. Ekisookera ddala tuvumirira ne sekuvumirira empisa gye batuyisizzaamu wano nga balooya n'abantu baffe. Tugende maaso. Empisa gye batuyisizzaamu ne batandika okusaakinga buli omu ne batujjako amasimu gaffe nga batulemesa ng'ate kooti ebeera open. Omugenyi waffe ng'ate senior counsel Honorable Martha Karua ne bamuyisa mu mbeera eyo gye bamuyisizzaamu. Naye twesanze era nga tetuyinza kugenda maaso kubanga certificate ye ebadde tennavaayo. Twateekamu okusaba mu Law Council empapula ne tebannamaliza zi processinga. Okusaba twakuteekayo wiiki ewedde nga 27 olwaleero bwe twogeddeko ne judge ku ssimu tubaddeyo mu Law Council naye nga taliyo ne twogera naye ku ssimu n'atukakasa nti enkya bayinza okumaliriza process eno certificate bagimuwe era emirimu gitandike. Naye olwaleero omusango gwongeddwayo paka ng'ennaku z'omwezi 10. Tugenda kumaliriza nga senior counsel bw'abannyonnyodde wano enteekateeka zaffe empanvu. Tugenda kuŋŋaanya bamupuliida Honorable Martha Karua tumwebaza akulembeddemu ttiimu eno olwaleero be mulabyeko 35 ab'e Uganda. Kaakati kugenda kweyongerako ttiimu yonna nga gy'abannyonnyodde. Already ya contactinze edda ab'e Ghana, Nigeria, ya contactinze edda aba Tanzania, abagenda okuva e Kenya bangi, abagenda okuva e Zambia, abagenda okuva mu platform mu fraternity eyo eya Pan-African lawyers nene abagenda okujja wano. So Law Council yetegeke okubanga processing certificates nyingi ng'etandikira ku ya Honorable Martha Karua kubanga tiimu yaffe tugisuubira okubeera very very solid. So twebaza nnyo ne sekwebaza senior counsel waffe Honorable Martha Karua obuvumu bwonna bwayolesezza okumuyisa mu mbeera eno gye bamuyisizzaamu ng'eyo okumutwala ng'ekyonziira bwe bati okumuyisa mu mbeera embi ennyo ekyoboola ekitiibwa kye n'okumukkakkanya
senior council asigala senior council, former minister n'ebirala byonna ebitiibwa byalina e Kenya. Naye ekyo yes? And party leader wa ODM e Kenya, NAC Kenya rather, party leader owa NAC e Kenya, ne bamuyisa mu mbeera eno gye bamuyisizaamu kituswaziza nnyo nga Uganda, kituyisizza bubi nnyo, amagye ge Uganda gatuwadde ekifaananyi kibi nnyo. Naye kye tumwebazaamu nti asigadde muvumu, tatiisibwa n'akamu n'aketondo, era mumalirivu nnyo nnyini ddala okunga balooya bonna okuva ku lukalu lwa Afirika lwonna okujja wano, era tusubiranga 10 ekigenda okubeera wano. Mukama Katonda yakimanyi, amagye era gatwetegekere. Lwe tukomawo nga 10 tukomawo nga tumaliridde, so batwetegekere. Law Council tugisaba police ebirala byonna babiteeke bali ba processing applications z'abantu baffe, certificate z'abantu baffe amangu ddala nga bwe kisoboka. Eya Honorable Martha Karua tugisuubira enkya okubanga ewedde, then tutandike kuzaabalala abagenda okuyiika wano endulundu okuva ku lukalu lwa Afirika. Mu kooti kubadde kulya Nakomba Sowani nga Lukwago agenda mu maaso n'okubeera nga aleetera abalamuzi ne ba pleader bawaabi ba gavumenti baba amagye mu kooti y'amagye e Makindye, ng'ono abategeeza nti yatuuka n'akaseera ak'okulemererwa okulaba Dr. Kanokiriza Besigye ng'ali mu kkomera. Nkusaba olabe ebigambo bino ne court session nga bw'etambudde. Yakuddibwamu olunaku lujja balwanca. From accessing the upper prison where he was. So what else did you want me to do under those circumstances? I was in charge. The lead counsel had not yet come into the country. So I generate a list as requested by him. I go to Luzira to talk to him to see how we realize the process of instructions. I'm blocked at the entrance. I seek for the intervention of the Commissioner General of Prisons, all in vain. Now I come here, they raise technicalities. I am asking this one, now that he's here, can I have a word with him over all these issues? Is there any harm on that? Councillor Kwago, you are given 30 minutes as you. Bwe bityo bwe biri mu Uganda buli kimu mu butuufu kyo kisoboka. Munzikirize mbasibulire wano nsigadde nze Deni oli ku BTN Media Beyond the Newsroom abankumira atakumira mpeera. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.